sometimes soka n'otuuka mu kifo n'ebigambo nebikubula naye ate ku luno beera nga bimbulidde ddala. Ebbanga kino obulwadde buno mwezi gwa 11 mwaka mulamba amalwaliro ge ntambuliddemu amalwaliro ga buli kika n'embale gye mbadde bangamba wiiki 2 ndowooza ziweddewo naye bwe twagujeyo esimu ne basirika kajja nkakatulututu era nankino bwekyakulaki bwekyajja nengamba katulututu kasiki si katulututu olaba gwe bajja kwenyama bamukisenako amazzi ku mutwe kadumula kalamba naye abadde ayingiza ekyakuna nga kyasoma naye olaba obulwadde bumuze emabega anti olowooza omulabu galwana anti agenda kujja kwewa ku mutwe gumuluma. era kubanga bwali bwate bwalaba abantu bano emisana kaleko naye ekiro bwe tuti SB4 Media Tuggussa Enssonga tukomyewo okubeera nga tubawa updates ku Uganda waffe ono katambi kano mwakalaba era bangi batusabire saala ez'enjawulo abamu ne bacontributinga embeera yo si nnungi mu ggwanga naye basobola okucontributinga bannange tuyanziza nnyo maama ono twamuleka wano ng'agamba nti ennaku z'omwezi babagamba okudda ba wiiki 2 ziyiseeko naye nga tewaliwo pulaani yadde so abakwatidde wamu naffe mu mbeera yonna tweyanziza nnyo mukyala Ashala from London ne ttiimu ye bannange tweyanziza nnyo ate ne ttiimu ya SB4 Media ya WhatsApp group tweyanziza nnyo tukomyewo kubeera nga tuba lambulako maama twamugamba nti ku lunaku lwa Monday tujja kuba nga tudda. Maama oli otya? Ndi bulungi ssebo esubira kya ssebo wadde ali atya? Ali bulungi kubanga kokulya alyako n'okunywa n'anywako kakati zembeera z'emiruga ndi mugumu ekikugumya kasita alyako n'okunywa naye bw'aba talidde era nange mpulira nkulaki gamaanyi sirina kubanga obulamu weebuli kufuna kukokulya. Wagezaako okuddamu okukontakitinga abasawo? Era ono omuwala ono aze wano yabagambako ku lw'omukaaga ne bangamba muzeeyo naye nga sinafuna ki transport. Kuba waliwo eddwaliro lye babadde agamba nti simanya ng'oba eriri Entebbe oli oliwuliddeko? Eryo nagendayo ne bangamba gende baali. Kati mikwano abatugoberera balaba akatambiko ne basondasondawo tugeze nti transport alabye soba ogenda kumuzaayo ddi? Singa mbadde neetereza bulungi n'enkya nalibadde ngenda kuba kubaka bwe banti so kuleetera so yaddala emitwalo 7 nga kwe tujja okutandikira. Tweyanziza ssebo tweyanziike singa Mukama batuyambye n'omutwala mu ddwaliro ne tulaba ate ekiddawo era ekinaddako era kijja kwaga kimanyika kijja kwaga kimanyika bwe mba nkomyewo. Era ono bwe ba nkomyewo n'omuwala
era yali kumpi ayinza kubakubirako n'abagamba ekikoze. So mikwano gyaffe abalabye akatambi aka batufollowinga tulina manajja waffe manager Asharafu yabeera London ya contributinze wamu ne mikwano gye wamu ne ttiimu ya SB4 Media eya WhatsApp group n'abantu abalaba bassa kinnoomu abatuwaddeyo kyonna kyonna tweyanzizza nnyo kuba babadde banjiko okusobola okusondasonda ne tuweza ezo ssente. Tweyanzige kubanga kati ntambula erabise naye nkyaka neetereeze ku Lwokusatu ndizza kugenda. Enkyaka ndabe ntereeze buli kimu ku Lwokusatu nsobole kukolaki kujja kugenda. Akatusabe Mukama atubeerere baagise atugumye era kubanga bwali bwati bwalaba abantu bano emisana kaleko naye ekiro bwe tuti ayogera Mati anono Mama atori ori mtu befan ori achifani yani mama ajja kutumanya otusema kama atubeerere baakisa kuba Mukama yemuwonya era yenga yasinga okumanya byonna. So tukwasa omusaayi gwa Mukama gwa Yesu kukulembere ng'omutwala mu ddwaliro genda n'okukkiriza nti agenda kuwona kuba abasinga ekisinga Bannayuganda ekisinga kutuwa obuzibu tetukkiriza. Nze nzikiriza Mama abeera n'okukkiriza nzikiriza kubanga Katonda ali omu ne Yesu ali omu nzikiriza. Okay. Naye gwe naali eyo nga gwe oli mukkiriza tugattire wamu tusabire mama waffe ono tusabire muganda waffe te olunaku aganye mama kasita agenda kwesetinga olunaku lw'enkya ku Lwokusatu abeere nga asobola okuba nga mutwalayo mu ddwaliro tulabe ekinaavaayo tujja kubeera nga tudda era nga tubabuulira neera kimanyira ejja kubeera operation tulabe tunaasobolera okukwataganira wamu kwasaganya operation eyo naye nga tweyanziza nnyo gwenda wena ya contributinze ku mboozi ya muganda waffe tweyanziza nnyo omutima gumutulaze mama naye n'alema kulowooza nti ku nsi aliko yekka bangi abakulowoozaako maama bangi abalabye ne bakusaasira bangi abafuuse mikwano gyo b'otamanyi bangi abakusabira yadde tomanyi nti bakusabira ate era bangi abasabira ne muganda waffe. So kyemumanyi Mukama nga waali embeera ejja tereera. Amiina. Okay. Toyanziza nnyo toyanzege SB4 Media Tuggussa Enssonga leero mulabadde ku kamera nga bulijjo nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye ku nsi gwe nawe nabona toliko wekka maama omwala mu nnyumba gy'alimu embeera gy'alimu ogiraba naye ekizibu ate kyalina kyo ky'amaanyi tumusabire gwe nawe naali eyo ng'oli mukkiriza mu ddiini yo tumusabire oba oliawo Mukama asobola okukyusa embeera n'agamba nti SB4 Media tetusobola kumalawo bwetaavu bw'Abannayuganda kuba bali mu bwetaavu bo bangi nnyo naye tukolako ekyo kye tusobodde Mukama kyaba tusobozesezza ne tubeera nga tukolako ekitono nawe gwali eyo n'oyongerezaako ne tulaba embeera oba oliawo Mukama nawe tubeerera bwakisa embeera netereera mu ggwanga lyattu Uganda. Sharing akatambi kano abacontributing tweyanziza nnyo n'engero byembi bo bukyetaagisa kuba kati Yesu agenda mu ddwaliro kigenda okuva mu ddwaliro tukimanyi ez'okubanga bayinza okugamba kugenda ku operation tutabanga tubabuulira buli kimu step by step. So temutuvaamu mubeere wamu naffe SB4 Media Tuggussa Enssonga beera bulungi weeraba.